okunoonyereza okwakolebwa ettendekero ly'e Makerere ery'ebyobusuubuzi kwazuulanga ku bizinensi ebbiri ezitandika mu Uganda buli mwaka, emu ku zo eremererwa olw'ensonga ezitali zimu ne kiziviirako okugwa. Okusinziira ku minisita avunaanyizibwa ku by'ebyobusuubuzi, amakolero n'obwegassi, Amelia Kyambadde, agamba kino kinafuyizza nnyo ebyenfuna by'eggwanga nga n'olwekyo bagenda kulwana okulaba nga bizinensi teziddamu kumala gagwa. Government has put in place measures to ensure that there is sustainable growth, which is a stimuli, or which has been a stimuli for Cafe to invest in Uganda. Bino Amelia abyogedde aggulawo ssemaduuka wa Carrefour nga bano bazze mu kifo ekyalingamu ssemaduuka wa Nakumatt eyalemererwa n'agwa. Carrefour yatandikira mu Bufalansa mu mwaka gwa 1959 ng'era ssemaduuka zino zigenze zisaasaanira amawanga amalala era nga minisita agamba nti bannayuganda bagenda kuganyulwa nnyo mu ssemaduuka ono. Ebibala byonna bye balima wano n'emboga na biki owa wansi yabirima faamu wa bulijjo tebiva bweru kwegamba ekyo kiba kiyamba bantu baffe. Abaana bonna abakolamu n'emirimu tolowooza nti balina madigiri balina biki, naye be baana abatandikidde wansi. N'olwekyo ekyo emirimu, ebirime, emmotoka ezisomba ebintu ebireeta wano, amasitowa gye babitereka okubireeta wano, kagamba munnayuganda aganyuddwamu nnyo. Our pledge to the Ugandan people is that we will play an active role in operating a sustainable business and support the less fortunate where we can. Helen Nankwanga, BBS Telefina, Gambuze.